Ate nange kafiri nze ngoyinawo ata yagala kukola bukozi fujjo nge alina wankonye ninga bulize babugalo kamera kweri teriko saundi ogena katekayo tetwina ketutagenda tekayo ngobwaluli wabute nakawe konna kwekali temuli kubona tekeyo ate chive tuli kubafumbo mugende maaso badde batutala emitima ne bagisoola gye bagisule naye twagamba owaye katugize katubeere najjo kazi wali mu maka abasajja abakazi bo tukimanyi nti basobola okubaawo nga tebaagala musajja naye ng'omusajja amwagalako kye bayita ethiringi naye ate mukulu Tronas bannanga bali mu komenti nzinza ntabula lwaki yeyejjamu nnyo mu basajja lwaki mwefuula nti muli balungi nnyo si balungi nnyo nkugambye osobola kugamba nti emmotoka eno njagala lwakuba edduka gwe ng'omanyi bw'okwata ku Jinja Road bakuwadde eddakiika 45 okutuuka Jinja n'ogamba edduka naye kaakati ogambe tojagala ate nga mwotudde yesinga okutuusa wali obaddekawo n'owo omuntu ekintu naye ng'owulira toyagala kimuwa ng'ogamba basinga nkimuggyako oba nomala n'ogamba kimpeeko nja kumala nkikuddize oba n'omuwa ssente n'omulaga nti omuwadde n'omala ate n'omugamba nja zikuddiza naye ng'owulira toyagala naye nga ate omuntu oyo oli naye awo ng'ekyo kisoboka kati kyenkubuulira Sebonze tugenze ku mukolo bampadde keeki yo ku mukolo eyo gimanyi nti ewooma nze oŋŋambe njisuule bw'ogenda kumpa endala kati mukulu Tronas omanyi nti osobola okubeera awo n'omuntu n'otuuka n'okoowa nga ne byakuwadde owulira tokyabyagala abakazi ebyo babikola golooza kiva ku ki bw'obutamatira abakazi balina obutamatira balina endowooza nti abasajja kati aba alowooza takyamwagala naye nga yeerabidde yamwagala nga balina ono alina emyaka 35 ng'ono alina 3 kati ono alina 45 ono alina 4 emyaka egiyiseeko gino nze wengenda okugambira wali bwe wati omuntu akuwanga ekintu ng'akikuwadde ng'ayagala naye omuntu buli lwalikuwa ekintu n'akulangira okuva ku mmere gy'oli awo sikkiriziganyawo nawo nze nkuwa kino oli abaddeko omusajja n'agamba nti nakuwa ne loole y'amatooke niwe kumukutu kwe tuli tweyanze Gabulabe ba Tronas Media mwebale okwekumira ku mukutu guno kyakabi nnyo mwongere okusubscribinga mwongere okusharinga okukomentinga mutuwe likes tubeebaza nnyo okulaba nti buli kaseera muba musaba ekiddako ffe tujja kukanya okubongera ebirungi n'ebipya mwe kasita olemerako n'ogamba nti gwe kati omanye ennaku zino omuntu omuleeta mulundi gumu tomuzza nedda kati tumuzizza yogera kyoyogera amanya Tronas nga ndi ne Kathy 4 Brown naye mwasuze mutya abatulaba n'abatuwuliriza amanya n'eddoboozi Kathy 4 Brown mwebale kunjagala nakuddamu kusaba kunkyazaako mukulu Tronas ali wanankuba eriiso bannange naye yoyo tujja mugumira bangumira dda kubanga balina okukigumira nti bwekyekyo omuntu saagala abalimbe nze bwe kasamba manya nti kati kyayogerako kiki nga mutunuulira omanyi omuntu bw'abeera ng'anaalimba
olaba nga abuzaabuza naye bw'omutunulira ogenda kulaba nga era ndowooza comment awo mubeera mugamba nti naye host aha kyekyo kyagala kutulimba wano tukuba amaaso wenna n'olira ng'oggwamu omanyi okukuyita bukubirire abantu wabalekamu effumu litya wagera n'oyogera ku pasita kati bw'oyogera ku pasita nga buli omu alinga alina kyawuliriza bagenda okulaba ngaawo owewako mukomyewo twagala pasita konze pasita kigwe baagala nze simanyi annange munoonya okubawa essaala ne kamera zigwe nedda naawe totutiisa bapasita basaba essaala mmwe muzimanyi nze naguma neŋŋamba kati linnya lya Yesu nery'omwana nery'omuntu nenguma neŋŋamba kati nze nkikubewo olugendo lwa pasita lukulu nno olugendo lwa pasita ne Kasefo Brown lukulu kwetuli awo teekako data awera charging essimu yo bweba power bank giteekeko banaye muli mutya ab'enzikiriza ez'enjawulo abasiraamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abakatoliki mukama ffe yeebazibwe abaprotestanti mukama mulungi nnyo abalokole mukama waffe yeebazibwe nekyo nakiyiga bwe nali n'omulokole kyewayiga ekyoka nayiga n'okusaba naye namala nennemererwa okusaba naye nga ggwe osoma ddiini ki nze abakatoliki kuba nze Catherine osoma bw'osoma ne mukatoliki okay omukama mulungi ekiseera kyonna weewaawo wasembayo ddi ogenda mukerezi ngenda buli lwasande kuba ate wenatuuka kati nsaba watuuka n'omanya nti nodda gye wava n'enzira gye nnava kiki ekyabaawo obufumbo bwa pasita bwe mbulojja bwali bufumbo ama buli bwaluma ne buluma bwalimu mukasanyo katono naye nga bwe bugira ne bukuzza eno ne baleeta bayibuli zonna ennyiriri ekyakuleetera okubanga tosanyuka kiki omanyi omuntu omulabira mu kifaananyi ky'abalimu gwe nolowooza nti kijja kuwa emirembe naye ng'ate si kyekyo omanyi eddiini zino zibaawo naye ffenna omanyi nti mukama yatutondera mu kifaananyi kyekimu nti tuli kyekimu omusaayi gwe gumu naye ekifaananyi kino omuntu kyabajjiddemu ndi pasita ndi mukatoliki ndi musiraamu obusiraamu bulimu obusiraafu mu nsonyiwa okwogera ku madiini sigayesizaamu maaso naye mulimu ebitukosezza mu madiini nga gwe omuntu bw'omulaba nti omuntu ono tasaana kukola kino ng'era olaba nti muntu mutukuvu muki yenna bagamba omulokole tanyiga kuva njuba gyevudde paka gyegwira naye nze kyansukkako kwegana natuuka ekiseera ne mba nga ali mu ssomero osoma nga nsoma omuntu oli mmutegeere okitegeera oba okitegedde awo kyengezaawo aba omukwano naawe kyegukukoze mbadde ndowooza nti amanyi bannazirwanako yenze bakakoza mutale laavu era nvumirira nnyo taata w'abaana gwe yandekawo eyasooka gye wampisaamu ate nonsinkanya pasita ne ŋŋamba kati mmaze ŋŋenda mu ggulu naye eggulu lyansuba erina abavudde bukya bwe liba likyali naye sobola kudda mu kkubo ly'abalokole amakubo mangi naye ery'abalokole era bw'oba oli eyo tonteeka mu kkubo lyo lya bulokole liri lyampa obulumi bwe sigenda kwerabira ne nafiirwa maama wange nannuma
kuba nali mwagala. Naye omusajja omulokole pasita yampa obulumi bwe sigenda kwerabira mu nsi muno. Ekyo nkyogeza yakugana kwata ku kibbo kizibu kyo manya abakyala ssente. Oyogere nno nga ekimu eky'ekkumi okirabako. Naye ng'abantu twambala eddiba ly'endiga nga munda ki tuli misege. Bwe luli olugero oli Muganda olaba nange Omunakenya njogera Oluganda ndi mu Buganda. Bwe lugwayo genda mu maaso. Abaana abawala abali eyo mwenna oba abakyala. Nina omuntu omu eyagamba nti ye tayagala kwesembereza yadde muntu mulokole. Nalinga ngamba lwaki akyogera. Muwala ali okwo ku mukutu mumanyifu nnyo nnyo nnyo. Yakyogeranga neŋŋamba naye omuwala ono lwaki ayogera nga nze mmanyi nina pasita wange. Neŋŋamba lwaki ayogera byabalokole bw'atyo. Naye mukwano kyantuukako. Nina n'omu wano yagamba tombuulira nga bwogeza kumugamba ne mugamba owaayi kiki kati tuzuddeyo n'omulala mwenali awo. Omuntu omulokole kuba nnyinza okwera ne mu kamera n'amaaso oba bwe nkyogera si buli omu mpulira obulumi. Si buli omu. Omuntu yenna ali eyo omulokole ng'oli bamusajja n'ogamba nti ojja okunjagala tojja. Annange omulaba wa Tronas Media tuula okalire naye obulumi buva ku ggumba. Waliwo obulumi bwe nalabako wano lumu n'empisibwa si bulungi. Naye gwe wenna bw'olabanga embeera yonna ng'ebadde ekyuseemu gwe kalira owulirize. Abantu balina obulumi. Waliwo embeera eyinza otuukako n'ogamba nti omuntu bw'agamba nti maama we yamuvaako naye n'asigala nga ate kiri ne kiba nga kimususseeko okusinga kya maama. Tewali muntu asobola kufuna bulumi businga bwa maama. Maama wange simulina naye manyi kye kitegeeza. Osobola na kutuula wadde nga ssawa zino oli muntu mukulu n'otuula mu kasonda wali n'ogamba naye bannange mu mazima maama wange siriddamu kumulabako. Era nze mbeera ngamba mwenna abalina bamaama bammwe mubakwate ng'ekyatika. Nze nyane ntunulira abaana nga bali ku mukutu n'avuma maama we. N'avuma nnyina. Naye n'omugamba nti n'ogamba naye onamanyi Gold Jaina. Naye omwana n'akukyawa n'agamba nze oyo si maama wange jjajja wange yansingira maama. N'ayita jjajja we buli kimu. Naye n'atamanya nti mu kuva mu bufumbo obwo oyinza okuba nga bayita bamaama be bamukulemesa obufumbo kuba tufumbirwa mu maka. Abalamu baffe ne batubeerako, Banyazaala ne batubeerako, n'otuuka okulemererwa amaka n'olekaawo abaana. N'ate oyo tannyonnyola abaana abo kikyaliwo. Sayidi esinga ebeera mbi. Kati omwana ne bamukuliza mu kigambo ekyo maama wo mubi. Naye manya naawe oli mukazi gw'ajooga maama wo avuma maama wo. Maama yatugambanga nti gyenva gyojja naye saamanyanga. Munnaye twabiyitanga byakusaaga ne bataata nga babyogera naye nga tubirabanga ebigambo kiri awo oba myaka gye gyabadde nga gyalinga naye ogenda okukina mosi otuula mu kasonda wali n'oseka n'ogamba singa abadde gyali nandigenze ne mugamba taata kino kye wali otegeeza maama kino kye wali ogamba naye tekisoboka. Omwana n'akugamba oyo si maama n'amala omwaka nga takubuuziza nga wayita ne mu bizibu ebingi ennyo ne batuuka n'okugobesa omwana nti omwana alabika si wa kika kyaffe naye omwana n'akwegaana. Kati mbasabira mmwe mwenna abeegaana ba maama bammwe kuba nze nejje buli eno maama wange wa myaka egyo ng'afudde naye buli we mulowoozaako nkaaba buli we mutunulyako ali ku kifaananyi nkaaba. Kati obulumi ate pasita bwe yampa najula okwejja mu nsi muno nfe nveewo ngende eri mmange. Twebaza Katonda nti ekyo tekyasoboka kubaawo era tekisembera kumpi. Wali obaddeko n'omuntu n'omuviira
nasigala nga kuweereza fire. Ku simu ne audio nzirina muno. Kano kocha fire ojja kuba kino ensi ejja kunyiga bw'ojja kutambula n'abaana boozadde bali ku kyawa n'abantu boozadde famire yonna ekukyawe. Owaayi naye olwo wafunamu okwebuuza kiki ekyaleeta ekyo? Ewaayi bagamba oba bw'oma osirike. Maama nnyabo kola ki? Woma osirike. Weewunyiza. Basajja bannange towooza muwulidde tosanga musajja munno ng'ali mu kuwoowoola noba kino kisirwala kikikaaba ki omukazi omukaabira tofuna mulala yamanyi kyakaabira. Nze ebikolwa byange nga nasazeewo nkola ebikolwa sirekeka nnyo ne bwe gibeera emyaka yange eno weetooloola bwoti n'ojjukira obuwomi. Nze maama baayi banteeka mu sukaali gulu oyo alimu n'ebisejja naye sukaali pyuwa. Kati obuwomi obwo omuntu bumulinnya ku mutwe n'alwala. Waliwo ekisinga sukaali okuwomerera mubisi gwenjuki. Kati ndi mberenge. Banaye ndi nemberenge. Wano gwange mberenge swaibu nkutumiddeko awo emengo ku butcher best cuts beba kafulu mu kutunda ennyama ennungi. Oyina omukolo, oyina embaga, wedding, introduction, genda awo bajja kuweereza ennyama. Oyagala kisambi kya kutwala ku buko oba jjajja wa mukyala wa aludde okulya kanyama gwe mugamba awo ajja kubanga gwe genda awo emengo opposite eddwaliro best cuts mugambe munayi mukulu mberenge Tronazi baatugambe mwine ennyama ennungi wano. Jjajja wa mukyala wange aludde okulya kanyama n'emberenge endala njirina wano. Omubisi bagujjamu emberenge eri esemberayo ddala enka. Manyi kojja wange yalinga akwata naye akaddiye takyasobola. Yalinanga bagiyita mizinga. Kati bayininge be bakozesa okujjako enjuki ezo ne bazizza ebbali. N'akenenula kali. Bokiseni bwedde ebbali balina akabakwatako kabeeranga keeru olanga katonya butonya bwe kati. Yenze wano. Abakulidde mu kibuga temukirabanga kati nze nakalabako nkamanyi bwe kafaanana. Bakuno gwe babaguuza wano gulimu n'amazzi. Akajja mu box wali tekasobola kuyiika nga bwakakwata kati kabeera kalama naye ng'okalaba kabakekutte butonya wali era batuka babuteeka ku butimba ne gwekenunula gwokka ne gugwamu. Wende kuba ebikolwa byonna mbimanyi omusajja byolina omumukolera naye ebikolwa bidde ebbali. Abasajja tebatwagala nga bo. Abasajja mwenna temutwagala nga mmwe wabula mulina bye mwagala nga muba mubituzuddemu bye mwagala mubikozese nga byo. Eriyo omusajja okuwasa n'akuteeka ewaka nga takwagala ninga ayagala ebikolwa byo. Alina ekintu ky'ayagala. Ayagala bikuvaamu bikola byo. Ye agende muki mu maaso. Kati nze newuunya nnyo okubeera ng'obeera n'omwami mu buliri n'agamba nti akwagala nnyo naye nga munda alina ekintu kyakulowooleza ekika ennyo. Bwakikulowooleza nga kirungi kibi? Nga kibi. Kati bwakikulowooleza ne kibaawo
ate kiri kyakwagalamu n'akifuna anti kati bw'okizuula nga omuntu ono gw'oli naye ekintu omuzudde otandika okusala amagezi amalala. Abasajja babaagala mukwano kino kiri out of experience. Toyinza gamba nti emmotoka eno ekijinjagaza edduka nnyo nga togyagala bw'obeera otudde. Kati gw'oyinza ogamba nti emmotoka eno njagala lwakuba edduka nnyo naye ng'ate togyagala kyokka mw'otudde. Oyinza okuba ng'ogirina ng'oyagala ebeeko byekukolera naye nga si kyo kintu ky'obeeraawo nti okyagala nnyo nnyo nnyo. Kati Mami Tronaze, nze kino kiri out of experience. Abaana abawala bali eyo abakyala nga baafumbirwa abasajja nga tebabaagala. Comment section munaalamula. Omukazi n'abeera n'omusajja nga tamwagala. Oramwagala. N'omusajja n'abeera n'omukazi nga tamwagala naye ng'ayagalayo kulaga kifaananyi nti omukazi wali mu maka. Abasajja abakazi bo tukimanyi nti basobola okubaawo nga tebaagala musajja naye ng'omusajja amwagalako kye bayita esiringi. Naye ate mukulu Tronaze bannanga bali mu komenti nzinza ntabula. Lwaki yeyejjamu nnyo mu basajja? Lwaki mwefuula nti muli balungi nnyo? Si balungi nnyo. Nkugambye osobola gamba nti emmotoka eno njagala lwakuba edduka. Gwe ng'omanyi bw'okwata ku Jinja Road bakuwadde eddakiika 45 okutuuka Jinja n'ogamba edduka. Naye kaakati ogambe togyagala ate nga mw'otudde yeesinga okutuusa wali. Wali obaddekaawo n'owa omuntu ekintu naye ng'owulira toyagala kimuwa ng'ogamba basinga kimuggyako oba nomala n'ogamba kimpeeko nja kumala nkikuddize oba n'omuwa ssente n'omulaga nti omuwadde n'omala ate n'omugamba nja zikuddiza naye ng'owulira toyagala naye ng'ate omuntu oyo oli naye awo. Ekyo kisoboka. Kati kyenkubuulira. Sebonze tugenze ku mukolo bampadde keeki yo ku mukolo eyo gimanyi nti ewooma. Nze oŋŋambe njisuule bw'ogenda kumpa endala. Kati mukulu Tronaze omanyi nti osobola okubeera awo n'omuntu n'otuuka n'okoowa nga ne byakuwadde owulira tokyabyagala. Abakazi ebyo babikola. Golooza kiva ku ki? Bw'obutamatira abakazi balina obutamatira balina endowooza nti abasajja kati abalowooza takyamwagala. Naye nga yeerabidde yamwagala nga balina ono alina emyaka 35 ng'ono alina 3 kati ono alina 45 ono alina 4 emyaka egiyiseeko gino. Nze we ngenda okugambira wali bwe wati. Omuntu akuwanga ekintu ng'akikuwadde ng'ayagala naye omuntu buli lwalikuwa ekintu n'akulangira okuva ku mmere gy'oli. Awo sikkirizganyawo nawo. Nze nkuwa kino. Oli abaddeko omusajja n'agamba nti nakuwa ne loole y'amatooke ne weebuuza nalina omudaala. Nga gwe tolina ky'omugamba. Naawe muddemu. Opima obwongo bw'omuntu kati ogenda okuŋŋaanya ebintu ebyo byakugamba. Nga ne waba yawa nnyoko ggomesa obula omugamba gimaama gireete ggomesa eno tugiddize ki. Omuntu oyo ongezaako mukulaga ekifaananyi nti obeera n'omuntu naye nga ye kyafulumya kimuluma. Ng'omugamba. Naye nga ye alina kigendererwa kye kiki. Bw'anaakuwa ekintu mu ssanyu naye nga kimuluma alina ky'anoonya. Omuntu bw'akulangira loole y'amatooke nawe mugambe. Ne weebuuza nalina omudaala gw'amatooke. Nze nakuwa Buguda wampaaki. Nate munnange kyogereko gy'oli nti yali oba abeera naawe ng'akuyitaba mwannyina. Naye nze obufumbo bwa pasita bannange abandaba ab'enganda zange kwe muli okuguluma leero kamukimanye mwambuuzanga omuntu oyo bakwano nayita ku mugo gwa ntaana olwaleero kankibagambe mwenna abandaba ekyanviisa ewa pasita nayita ku mugo gwa ntaana.
Omusajja naye temwamanya nganze kyempitamu. Yakukubanga. Kubanga ekisinga okuba ekizibu ku mukazi nvumirira okukuba. Mukwano yankuba pasita abeera ku kituuti n'abuulira abantu. Naye bantu bannaye nammwe mutuleke. Kubanga weebuuza oluyi lw'okuba kati okubewa. Akukuba. Kati nno nze yankuba. Nze sijja kitya yankuba. Nenga olaba n'enkuba sikyayagala enkube ku nze ku myaka gyange. Maama. Yes. Naye oluyi. Naye nkube nze omuntu omukulu. Nengamba nedda. Nze nagamba ebyo bagamba mbu simanya nkuze simanya sijavano simanya omusajja nzimbidde amaka ate nagavaamu ntya nedda mukwano. Guno omubiri gwolaba. Bagamba babalanga nnyo enkovu okusinga ebbwa nga lwaki onkuba. Era wowe yanterako oluyibwe papa nennoba ate nali nanobadde emabega emyaka ng'egyo. Kati wakyaliwo ekyaki mukwano. Bwengu singa tetuli ku mpewo nandikuwadde ne odiyo eziri muno ku bigambo bya Wanda ng'omuliro. Naye nga teyawasa. Bagamba mbu abakazi asobola okunoba emyaka ng'etaano emabega. Naye nga mwali mu nnyumba. Nga mwali mu nnyumba. Naye nga time bwetuuka. Wetavuba bwe buli nekiggwa. Kiggwa. Kuba okyalina periodi abakyala tulina embeera ze tubeeramu ng'onoba. Nga wanabadde emyaka 5 emabega. Naye ng'olina okwetegekera w'onoogenda. Kati tuba wanobadda feelings ezo ziva. Nedda mba nina okutuukiriza olwo namba sinatuusa bbanga lyange lya kufuluma. Abasajja ndoze kimu kiwulidde. Mba sinatuusa bbanga lyange lya kufuluma. Mwe abasajja mugenda ne mweyita abagezi ennyo. Naye omukazi asobola okubeera naawe n'akutunuulira n'akupima. Nze mbatya. N'akutunuulira n'okola buli kimu. Nze mbeeraliikirira. N'agamba emyaka gyange 5 gye ngenda okubeera n'omusajja ono nga yagikola dda. 5 bwe giggwako n'afuluma. Oba oteekateeka mulala ye wabweru kiki? Teba mulala. Naye ebikolwa by'omuntu oyo ogenda n'obigattagatta. Ayinza okukola ekisooka n'ogumiikiriza. N'ogamba oba anaakyusa n'aleeta ekirala. N'aleeta ekirala. Bapasita tabeera tawasa mukyala n'abeera naye nga si wampeta. Nze mikwano omusajja yaŋŋamba empeta n'enjigaana seeyogeza. Nkutumiddeko Senga Flower ogamba otya? Ofunyeeyo omuntu omulala atakolagana na mpeta. Era waliwo omukyala mututumufu nnyo sijja muyisa ku gundi. Yagana n'agamba nti ye bwe yali aveewo omusajja oyo yakwata emmotoka n'aziwaayo n'ettaka. Mukono ne tulowooza nti nno byaki? Bya bulimba. Nze empeta nagigaana. Kuba nalaba ebijja mu maaso awo wete. Abantu tebaali ebintu waka. Yakyala ewaffe. Naye empeta ogiteeka ku mukono kuno n'ekufuukira empeta. Abamu mwagala empeta bajja zibateekako. Empeta ze bafuukira empeta ku ngalo zammwe zibababule paka mu mitima mufe n'okufa. Tuleke naawe. Ate nnimbye. Era nze yenna ali eyo nga manyi nti wafumbirwa pasita oyo ng'olowooza bakwanjula nagaana empeta nagigaana kuba ne biyampa ettaka n'enkwata endagaano ze nga nfuluma ze yampaamu ettaka n'enzireka waawo. Wabula nga sagala genade n'akajiiko kakaba akakwaso kakaba akayiso. Buli kimu kiyali akuwadde. Ne bwe nanoba engoye ze yampa kaliwo engatto n'empale ze yangulire nabisuula. Saagala kubanga nina kyentunulako ekimujjukiza ku ye. Bannaye omuntu bw'abeera nga ayina enjawukana yeeyo. Bw'obanga oli ne mwami Tronazi ng'oteekateeka okwawukana mu mbeera eyo. Wandibadde nga sikusanga. Osuubirayo mu nga bukyali. Kubanga eyo embeera ebeera nzibu. Omuntu n'akwata na buli kimu kye wamuwa n'akyokya.
anti onnangira n'emmere gye ndya n'ebyowawa abazadde bange kati era ne bwe naagenda n'engoye ezo n'onsangamu ojjaga ezo engoye nze nazimugulira mukwano leka nzijewo buli kyekimu ekiraga nti kyatwaliko naawe kiwulidde mukwano nakijjawo anayinze tonkyawa bwotyo asuubira okunkyawa yenna gwe lwaki oleeta obukyawu mu muntu oyo atuuka okukola ekyo sikuba mukazi kintu ky'okuba omukazi yenna wonna akirowooza oba nga wabadde mu kirooto n'okiroota zuukuka sooka onaabe kintu ky'okuba omukazi naye ng'omusajja omukulu gw'ategeera ne kumaanyi g'olina ne kumaanyi g'olina omukazi talina bw'asobola nze mukulu tunazo ndaba yankuba ne mutunuya naye ndi muzibu nze ne famire yange yali emmanyi era bwe nabanyumiza naga kaffe kigwe tumanyi ne bakuteekako oluyi gwe n'otakola nsasagge nali nakoowa kuba nalowooza buli kimu kye nnina okukola nga nkisobola naye ne ŋŋamba naye nfaaki omuntu ono namukoowa kansuubire tewateekateeka ku katwa ne wakirowooza ekikyamu nnyo nze sirowooza kutta muntu gwe kuba sinze Katonda gwe maye omuntu ayinza okubeera enagamba n'omwana yalowoozaako kwetta wa mukwano ate omukwano tegusobola guluma naye tegusobola nze kuntuusa kwetta kuba abalungi bakyaliyo mu nsi abalungi gye bali abasajja abalungi gye wama abalungi mwenna mbatumiddeko eyo enkyawa tulina enkyawa ya mirundi mingi mukutwana nze maama yayagala omwami oli nga nawe bw'omulaba bw'oti bw'omusanga nga ne bw'oba mukyala ng'omwami oli akukwanye tomugaana naye mwe abaami abakyala abasinga obungi kizibu okugaana omusajja kati mukutwana kizibu okugaana omusajja buli musajja abazze oba olina omumukkiriza ofuna n'oveetinga n'olondamu kati bakyala nze ndaba wano ngenda kwegera ekintu kino naye tekitwala bubi olwaleero omusajja yenna agenda okujja mu maaso gange nankwana nina okwebuuzaako kikaze ekiro bajjajja bange mbasinza kati otuuseeyo kati obuuza ngambuuza kati buuza ku mwami Tronazi nedda buuza ku nedda buuza ku cameraman buuza ku MC w'Emagombe kati MC w'Emagombe abakyala mwenna ndi wano mbagamba ekintu kino kiri out of experience abalina obusobozi okwebuuza ku muntu akwagadde akukwana kikole abakyala tugudde nnyo mu nsobi abakyala basaddaakiddwa abakyala babataddemu ebintu ebitategeerekeka ebyokoola lwakwanguwa nze olwaleero luno omuntu najja nonkwana mukwano nkwebuuzaako wali mu bajjajja bwettutu omwami ono ali biki baagadde ssente naye ng'abasajja basinga balina ssente tebamanyi bintu bye baziyisaamu abaana abawala Tronazi abaana abawala abasinga tebasobola kuvayo kujjako wano kamera ne bakunyumiza mbozi ze bayitamu bagitya naye abaana abo oba abasawo abaganda abo oba abapasita abamu abatuufu basobola okuviirayo ne boogera nti abaana basisinkana abasajja abalina ebintu kino nkikubuulira nakuwa ekintu nga kyo kyekyakuwasa nekikubeeramu bw'aba takuwadde kintu ekyo ajja kuteekayo obulamu bwo
ajja kuteekayo obulamu bwo akutte afune obugagga enkyawa ssemulala. Ana abawala sente muzaagale naye. Mbakubira omulanga abaana abawala mwenna abalina obusobozi ng'osobola nze kuba sikyekwekerera mu bwajjajjange oba kika kinkyawa mbu simanya nsinza obwajjajjange anazaalibwa bw'omu okuva mu lubuto lwa nnyabo. Tuli mulongo. Siri abula nina obulongo obungoberera. Obuteeguya, obuteegayirira, obutamanyiirwa. Obwo bwe bulongo bwe tuli nabwo kati obungoberera. Ate obulala mbuuza bungi muli mbega tubulese. Banaye munsonyiwe mb'obulongo mubuuzise bungi ndabika kiri mbega maama. Bulongo obulala manyi gy'olaga nawo gye buli. Embeera oteekawo embeera okulaba abantu bategedde. Kakati otuuseeyo olwo obuuza wadde ku pasita teweebuuza kati obuuza MC w'Emagombe ono ali atya? MC w'Emagombe mwebuzaako omwami ono embeera ze ziri zitya? Ayagala kulyako buli. Ayagala kulyako buli oba alina by'alina by'otajja kusobola. Bw'osanga mutuufu akikubuulira mukwano dduka zambwa. Kale wagamba nti ayagala kulyako buli. Okundyako buli. Ate era ne lavu y'ennaku zino. Bwetyo bweri. Bwetyo bweri kweryako bweri tetukyawaayo mitima. Bw'onyumirwa ng'ogenda mu maaso. Bw'ogenda mu maaso. Bw'atanyumirwa ng'okita. Mukama. Leero nze banyonoonye bamazeewo naye munsaasire. Abatulaba mwenna mugume. Era oli bw'abeera namuliddemu buli mukwano. Mulya abo be mulya ne balumwa. Era naye sasala gamba bakugamba nti namuliddemu buli. Namugambe nakuliddemu buli. Wanji? Nange nakuliddemu buli. Ndowooza Uganda 2026-2031. Tewakyali ebyo. Tewali muzannyo. Ate mutulinde gye bujja. Ate nze ngenda kuwangala wadde ssaala zimpeerezebwa. Sikyaddawo mbukwerumya mutwe. Nze pasita yannyonoona ate era nkwebaza nnyo. Weebale bye wampisaamu byonna. Wampa omutima kati ogulinga ejjinja. Luli nalina kankoko bwe kati. Kakankanyirire mukwano. Kati nina gulinga jjinja. Naye obuzibu buvaawa okutuuka kubanga omanye ekintu nga obulumi nga buviira ddala ku ggumba. Bulina buva ku ggumba. Obuzibu buvaawa kubanga wateekwa kubaawo embeera nti awaviira ddala n'omunagamba nti waayi embeera eno yonna yatandikira wano era ng'afunyeyo omukyalo omulala obanga wagamba munnaye nze nina okutulanga ku kibbo wali ne wabaawo embeera etali ntuufu. Kati mukulu Tonas kankubuulireko kino. Nze nakulira mu maama wange basiraamu. Nakulira ku step dad. Ekyomusajja okwana mulina okwana. Naye omusajja oba okwana nga tonjooze. Oba oyinza ogana okumpa ebintu tompeewuula oli waddemu okwana. Tosobola kujja ku musajja kwenda tekiriiyo ne bw'oli mulogo okuddamu omusajja ayenda. Kubanga nze yalingawo n'agamba ng'ayogera n'obanga olina by'okola n'akukutira ku ssimu n'omuwulira n'ayogera n'ayogera olwo namugamba nti nagoberezi. Era n'abagobereza abo endiga ezo ziriibwa mulunzi. N'endiga ziriibwa mulunzi. Akati endiga ezo zinaakola zitya? Akati omuntu oteekwa omumanya. Mukulu Tonas obeera mu bufumbo naye ng'olina okuba ng'oli mugezigezi ng'akaana k'omusota.
olutuuka oba mugezigezi nze byonna nabimanyanga ebimu nakola kino nsimanya nazadde nemugamba omwana oyo bw'aba akuze muleete wano ewaka nze mmulabirire ng'akukuta nemutuuza nemugamba naye mukwano omanyi leeta omwana oyo aleme kulira eri togwinamu bameka Katonda yali yagaana ndowooza okuzaala mu maka ago kiyiteko naye nga nnina abaana nnina abaana yagala mbatumireko otandika okutumira sijja batumira tumira baana sijja batumira kati tukyali mu programu naye nga manya ndi maama kati omuntu omutegeera ate naye nakkiriza yatuulanga nakkirizanga ebimu nga bwomugamba ka yalina empaka naye nga bwomugamba asooka n'agaana naye nga ate nze mukama oba yampa kitone bwe njogera ku kintu kibaawo nemugamba omwana oyo muleete maama waleme okuteekako pressure yakugamba ne munnange bya engaapu ng'omwana taliiyo ng'omwana taliiyo kyali kikookolo kiwa amaye abakyala basiba ekikookolo oli yasiba ekikookolo nga ya anoonya amaye wateekwa kubaawo ekikola ssente omwana mulwadde n'aweereza omwana kinona paka natuka nemugamba naye omwana bagambye olamugambye omwana ali Luweero mu ddwaliro ow'obulenzi nemugamba gendayo mu ddwaliro olaba omwana kubanze nakifiiringa nti nakulira ku step dad nemugamba genda olaba ate nga tosobola mugaana bwewanga oli mwana waaba muki mwana nze nange ndi maama era omuzadde aba ayagala ki omwana nemugamba genda olaba omwana tebalabika abasobola okubeera nkyogera bw'alivaayo n'akyogera era naye ajja kulaba vidiyo eno nabimugambanga nemugamba genda olaba omwana togaana genda omulabe n'akeera ku makya aba agenda bw'ati akubira omumu yamugamba bw'oba ojja tojja ffe tuweereze ssente namugamba kuba essimu ogiteeke mu lawudi namugamba gendayo olaba omwana kikulu twetaaga ssente gwe ne bw'otojja nemugamba ye genda olaba omwana tosobola kuweereza buweereza ki ssente n'akeera ku makya atuuka okuba essimu ng'ayigira ti enfuna byafudde n'abakyala lwaki mukola ebyo ebintu babibakola emmwe ababyagala bwe weefuula ng'oli awo mudomawavu ama abakyala bagezigezi mugira mubikola mulye ku ezo nze sikyandenya mukyala akola musajja kintu kikolobero nga kiri awo si kyakutta naye nga biri awo bwe bityo mbawagira kagamba naffe tuwagira abaana abalenzi abalidde ssente z'abakyala bibamanyi bagenzi eyo abo abaana abagenzi abalidde ssente z'abakyala nga bakulu bwe lwaki tebagenda mu myaka gyabwe nze ndi wano saagala kwesembereza muvubuka moto kati nga kamera maani ng'ojja nze ndabanga mwana ekikulu nti kyogere ekikulu ki guwedde ayi yagugwa bulungi naye mu butuufu mukolatonazi baba baatukuza nga baatukuza mulimu ebintu ebitasaana kukola bagamba kasita assuuka 18 mukwano nze nedda kubanga emba nga nnina omwana ali mu myaka 18 19 20 kati mbaanabira ddala nga ndi ne mutabani wange kiki ekyo kyagenda okukuggusaako oba biki ebyo byogenda okulya bigenda kukkusa wa wogenda okukkuta otuuke nga wawuukuuka ng'ate nga wawa omanyi
emyaka kasajjuka 18 weewaawo yansi gye tulimu gwe nani ffenna ndi siriimu mu baagala abato egambo oyagala muwogo nga yakula bagambye nti wa mwaka nze njaga era abaami abali eyo abatuludde obulungi nga weesobola abatuludde babeera batya mwami ng'akuze nga ne bwentuula naye myaka omuntu bw'atuludde mbadde mbeera mubala nga ngaki ngaki nemba ndaba Moses nedda mutuleke oyo mpozi ŋŋendayo kulya ku ssente yoyo gwenjagala naye nga abantu naddala abakyala saagala mukyala akuddamu kuwulirawo zimba abasajja tebabaagala abasajja babaagala ate bingi nnyo bye mubakozeemu biyitirivu nga mubiise mubijje mu basajja bingi omumbejja Mariam Mundagire tubiddeko mukadde wange yagamba alina akayimba ke omukazi nawabeera nayina ki motoka biki naye nga talina ayinza okumugirayo wali sipeya taya n'akyusa wano omupiira okamanyi okayimba biba bizibu naye abakyala mugera ne mwewasiira at the end of the day tolaba nti mama Mariam Ndagire yayimba bulungi era mwagala nnyo kati ate alina akayimba ke yayimba munange ebyange bye nnina byonna twala nagaba omutima kati obuyimba nze sitali ku buyimba bwalaavu wabuvaako ogaba ebitaliyo weesanga nga wennya wano osigadde kintuntu nga weewaddeyo wonna weewugabye batugamba nti edda baasalanga mukago battanga omukago nga ssebo mbu batta omukago ogwo abeerawo ebintu ebikolebwa nga ssebo ogwo omukago simanyi nga wakyaliwo abasi asobola okuyita omukago kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 bannange tukyali ne Cathy Brown omukwano gwe gukyasinze okubonyaabonya mu bantu bonna be n'akabeera nabo nti ye naye kyewuunyisa abamwagala be bangi abanjagala gye bali okumanya abanjagala gye bali waliwo neyanteereddeko 10 ku ssimu mbu lwa data mbu twogerere ku vidiyo call wabula omanyiira
Omanyira. Olukumi luvaamu data meka. Gundi MBs meka. Simanyi. Naye yakugambye anteereddeko data wa 10 tuogerere ku video call onkutumiddeko nnyo we ne yanteereddeko naye naawe totumanyiira tuveeko wabula mumanyiira ku simu eyange nze data gwenteeka oba walabye bubigwade mutu wa 10 ne message nsobola ogikulaga wano bwe yammanyidde nangamba nkyendabye oyagala nnyo ssente atonda ze red flag ne mwankwano red flag nazikulaza saagala abantu bajja kummanyira ku simu yange nongamba muteddeko MB za 10 mbusimanyo yagala video call data gwenteekako okozesa video calls ku TikTok wa 10 mujjukwana abakazi nga mumanyiwe mukoma mulekere tumanyira mutyo naye kyabadde kikwagaza video call kiki wabadde yagakulaba ki andabe embunno natandise okwekengera n'abantu abakuba video call bwayogera towulira aba ayagala akube video call naye ebyokutumanyirira mu ezo MBs zammwe simanye ez'olukumi 12 bamikwano mukome nze wange temuziweereza video call kiki kyalaba video girabye n'ensoma enamba ogifunye ate enamba yali ya business kakati ate video call olaba ki ayagala mbukundaba ate nga video enda gye wajjeko essimu wagiwanda teyamatidde olwakwana naye nga nkwanidde ku MBs za 10 mukwano weewummuzeeko kyala pasta kakana God forbid ndi mukyala pasta ate banange mmwe bensanga eyo ne mumpita mukyala pasta mu kikomye siwonye ruyi ekyo ekintu ne bwe ndiba emagombe ndi wawamuka ekyo kirooto kyantiisa gwe kyoba omanya mukushona zinze ekyo kirooto kyantiisa kuba nsaba saagala kuddamu musangana mu kkubo waayita bw'ati ne mulengera bw'ati ng'ajja njagala mpita eno ku byampeereza byaŋŋamba ne byanjagaliza mu nsi muno wayogedde kyawooma osirike ekizibu okimanyi namuwoomera oba namuwoomera nakuwoomera era naawe okimanyi naye mu byompisizaamu nange ndi mwana wa muntu ndi mwana wa muntu nze gw'oyagaliza okufa gw'oyagaliza buli kibi nfe onziikeko ewaffe wadde tomanyiiyo ndye ku kasasiro neetunde oba ku street njagala abasajja bankwana bangi naye munnange nkyaganya ate era kuku kwe bali olw'obulumi bwe wampa yakusiba bw'aba yansiba waggulu w'omumanyo wabeerawo omumanyi asinga nze mukuntona singa sikyalina mulamu ku mwami oli ebigambo byeyaŋŋambanga odiyo nzirina muno nazitereka zikuyamba ki no zikuwa stress tezimpa eyo stress nagiva nako tezimpa ate era nabino byogerako nazirwa kuba nti wali ompise nga nnyumya biboozi n'eriyo omuntu wali oweddeko n'ofiisa omuntu nga mulamu nze nfiisa kikyamu nenkulabawo naye ng'oli moving dead pasita yannyonoona omukadde yankuza yankuliza mu mpisa ennungi nakula twagala abantu naye omwami oli yantokyalinga wali obaddeko mu maka omusajja naga nti tayagalamu muntu mubeere mu maka abantu babiri mwekka mukwano nga mukwano gutya nti wayagalira nze taata ompisa enkoko nti wooyagalira woogenda okungobera wonna nti muddiro mu kisenge muki eriyo omukwano ogwakatijjo ng'ate si mukwano eriyo omuntu asobola okulaga omukwano ku ngulu wano naye nga bw'obikkula munda eno ogwawo ekigwo ogwawo ekigwo kino nkikubuulira nga nkijja ku ntobo ya mutima gwange
sikyakkiririza mu laavu. Sikyakkiririza muntu kuŋŋamba nkwagala nnyo 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 biki. Ekisinga n'otumenya ne tusiruwala abantu kutugamba nti batwagala. Ffe ne twerabira okutwagala, okweyagala nga ffe. Buli lw'olibeerawo ng'oyagala nnyo omuntu akwagale, omanyi nti tosobola genda mu maaso na ky'olina kukola. Akukwata obwongo bwonna n'abusakolingako bw'ati. Genda olowooza omuntu ono anjagala, naye ng'akusakolingako bw'ati ng'alina ky'ayagala. Kati nga bw'onoolaba essimu eno nengisakolinga, naye nga nina kyenjagala singa yeggula, nina byenjagala ebyama ebiri muno. Mulimu muno ebyama, essimu zino zitereka ebyama nga kati kankikole bwe ntyo. Ng'oli omuntu ky'ayagala, ng'alina ekintu ekiri deeply munda eri ye nga yakiraba. Kati ffe omukwano guno abasajja aguleeta n'akubikka amaaso, n'akusensera ng'ogenda okujjukira aba tolinaamu nnyo bwongo. Nze omusajja atuuka ekiseera n'aŋŋamba va ku ssimu, tobeera ku ssimu. Lwaki obeera n'emikwano? Nga tanjagaliza kubeera na mikwano, tanjagaliza genda konti oba outing oba ngaawo, tanjagaliza, tayagala muntu waka. Ng'akugamba nze saagala abantu babeere waka, abantu tubabeere wala bajja tuleetera obuzibu. Abakyala nammwe oluusi abasajja mubaloga ne mubatuusa ku mbeera. Nedda mukwano, nze siroga mama yange. Mubalonga otuuka n'omulunga, kati mu ku mulunga okunaawunga nga ye alowooza kugweka, buli bw'alaba ng'otambuddemu olagamba kitwala kibeebu. Kati ondaba wano mukwano, nina mukwano gwange sista wange Rukiya nkutumiddeko nnyo. Oyo yatuukanga ekiseera n'ambuuza, ne sista wange Grace n'ambuuza, naye omusajja wamuwaaki? Nga nze ndi mulalulalu. Naliyo. N'ambuuza ng'omusajja wamuwaaki? Nga sirina. Nze nga nzijula emmere nga nina okukoza mu nvaazi. Ne basisita bo nabo we bali. Kirunga kiri waka. Maama. MC w'Emagombe yagamba mbu batya n'okutunda ewaabwe. Bagenda agamba nti owaayi jjajja ayinza okuba alina ekikolo kye yateeka wano, tebabbawo. Oli abeera mu kunoga mwanyi ne bagamba gundi sooka ojje wali wanoga mwanyi wammwe wano, tewali abbawo. N'agamba nti abeera ali awo n'ayagala kutundawo. Agamba naye yakutundirawo ekikolo kya wano. Byokutunda katubiveeko. Kati kirungo kiri waka maama. Ekirungo kino nze sista wange yava mu bufumbo. Naye yagaana okuddamu mu kufumbirwa. Naye omwami ali eri amulinze. Mulamu wange. Ali eri amulinze. Emyaka girindooza nga mu 10. Amulinze? Kale sijja kujja wamu. Ye bannaye, ye nfaaki. Anange. Era omukadde zaamu yonna gy'olina lwe beegamba omulungi wange yava mu nsi eno, nkwebaza okunkuza. Lwakuba sikyamulabako, naye nsaba Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe ate amusonyiwe ebyamusobako. Nze mmanyi yankuza. Nze kuba saakula na ssenga wange, saakula nakula nnyo ne maama ne jjajja azaala maama. Ne jjajja azaala taata, oyo ye yanyonsa nako. Yasaba mama wange mpa omuzzukulu. Kati nze nakulamu ate njagalibwa. Nze njagalibwa. Naye lwakuba pasita yanteekako essaala. Naye njimenya. Njimenya. Nogenda eri n'obuuza owaaye. Ngenda eri n'embuuza owaaye. Ono biki story essaala eno. N'agamba ho. Nange neŋŋamba bajjajja n'ensumulula ddungu n'ensumulula mukasa n'ensumulula kiwanuuka nga naye bw'aleeta essaala nange n'enteekamu yajjajja mukasa. Muliro kuki? Fire ku fire. Naye nze omusajja yanjagala, pasita yanjagala. Olaba omwana nga tanaba kulya. Bamutonyezako ku kabisaako. Olaba omwana nga tandise okuba n'ogamba ye omwana omuto yategedde ate
okwagala kulina kufuula muntu kitagasa eri munne. Omuntu oba wamulunga nnyo n'avaamu mu muntu n'afuuka ekirala. Okwagala okungi ne kumukozesa ate ensobi. Oli pasita yali alina mwoyo yenna amulaga nti omukyalo ono akoze eki? Andoga. Era bw'obanga gy'oli ondaba njagala oveeyo gambe nti omukazi oyo yankola eddagala pasita. Basita osobola muloga. Naye nkugambye byali bikolwa byange. Omanyi nti ebikolwa biroga omuntu? Byebyo. Tasigala ddogo. Ebikolwa biroga omuntu. Ne bagamba muntu wamuloga n'omuwunza naye nga bikolwa. Ovanga ku muntu awasa ng'alina omukazi ng'awasiza naye ng'era obulumi busigala bukyali ku ggwe. Ebintu bino tugenda tubinyumya wano. Ne mugenda mu comment section eyo ne mwekuba. Toddamu kuwoza. Ekisajja kya nnyinaze kyawasa ekikazi kibi n'ekikiremeddeko. Tomanyi lwaki. Ye. Nga teyaloga. Nga talina na gyagenda muddo biti naye ebikolwa by'omukyala nga bibeeza omusajja ne banaawunga kati nze ebyo naye nga kati essala ze bampeereza naye nange nzikutula kuba singa siri mulamu. Kati kiyinza okuba nga ndowoozayo ng'essaala ya akomewo wano. Bwe tunaaba tuvudde ku mpewo kuno okkirizibwa nkuweko ku audio eziri muno oziwulireko naawe wennyini okkirize kye njogerako. Kuba nze mbeera nnyo n'obujulizi. Tebankube. Ani agenda okukuba? Enensi bw'ogitiiririra ennyo kye nnamala okulaba. Okutya ennyo kutulemesa okutuukamu ebyo bye tulina okutuukako. Omuntu agenda nakuteeka mu fiya eyo. N'olemererwa okutuuka ku ekyo n'olema okuyimirira. Omanyi nti okutya kukulemesa okweyimosa. Abantu abamu ky'obalaba bakkiira ne bafa ne baggwaawo. Nolaba ng'omuntu nze mukwano naggwaawo nga nviiridde omwami oyo. Nga nkaaba, nsula nkaaba, nsiiba nkaaba. Olw'obunafu bwange bwe nali ndina muli, olw'obutakkirizanga ngamba omwami ono kino yakikola. Ekyambalo kino kyayambala kyalina okukolera mu bino. Nempulizanga audio ezo ne nziweerezangako mikwano gyange. Ne baŋŋamba naye mwenna abakyala abayita mu bulumi abalina ebintu bye muyitamu nga nze sitole yange empanvu nnyo ebimu nsalako na bisale. Mulekere okuggwaamu amaanyi kuba nze ne bwe mbyogera amaziga ganzija bye mpulira. Omuntu akuwa obulumi. Omuntu akuwa obulumi n'olemererwa okusituka n'ogamba ensi ekomye. Ate oli akuteekako nti tolibeera kino tolibeera kino. Kitegeera? Naye mu bulumi obwo mbasaba musituke nga teri muntu alina ddiba lya muntu. Taliiyo. Omuntu yenna buli lwali kutiisa aba ayagala ye kutuukiriza kikye. Naye buli lwali kugamba ng'ekintu ekyo yimukanga oyimirire weenyweze. Nze nali nnemeddwa nga ndaba ensi ekomye nga ndaba buli kimu kyayogera kigenda kubeerawo era ebimu nabirozaako. Naye nnina mukwano gwange Stella nkutumiddeko nnyo. Weebale nnyo mukwano. Oyo omuwala yangumya n'aŋŋamba Kathe situka. N'atuuka okuŋŋamba sooka oveeko ne Uganda ogendeko ewammwe Kenya. Ne nkikola. Naye nga mpulira nzigwawo. Bulumi bwa pasita. Namala ne nnyimirira. Era sibeerayo nnyo ne ŋŋamba naye lwaki nva gye nkulidde. Ngende gye sikulidde embeera yayo sigimanyidde nnyo. Ngendayo bugenzi ne nkomawo.
nenyimirira. Abakyala mwenna mulekere okubeera nga mutya. Okutya kwaffe kwe kututuusiza mu kufa. Depressions zirumya abantu lwa kutya, kweyimusa, kwezzaamu maanyi. Abalina ebizibu eby'enjawulo gye muli mu birina byempita bingi. Nsomanyi nti obufumbo bwange bwakomekerera ku poliisi. Pastor. Iye. Nga mugenzi ku poliisi. Ku poliisi. Nga walina okuvaawo nti kati wekwata lino nonakwata lino. Twakomekerera tugenze ku poliisi. Eyo kesi gyeri ekkona ku poliisi. Naye nakuuma obuntu bulamu teyali mubi nnyo nti yenna. Yalinamu ebirungi byakola. Naye ebirungi bye byakolanga byalinanga ekigenderirwa. Naye savaayo mmuteekako mu kamera. Era nze nkulaga nti olwo olunaku lwe twava ku poliisi lwe nasalawo. Ogamba nze ngenze. Nenvaawo nga tamanyi nako nti ngenda kupangisa nnyumba. Era gwe nabulirako ne mugamba ngenda nangamba kase tulekawo bambi makaago. Nze mbabuulira ekirungi tekimbeeza ku maggwa. Nze saakulira mu birungi nnyo nti oba tuli awo no. Twakulira ku mukyala munaku. Mama nga yakulasika kabalagala sumbusa chapati biki ne tubitambuzanga. Ne mwanye nazi Hassani nkutumiddeko nnyo twapambana. Kati nze mmanyi nti buli kizimu kisoboka okusituka. Naye twakomekera nze twayawukanira ku poliisi. Naseka n'agamba era embeera kati ogirabye biki kakati tuddewo toleeta muntu waka toddamu kyovola nakugamba okuleeta toleeta abantu waka. Ate na kino ngenda kyogerako mu Kultunazi. Abakyala mwenna abali eyo oba abaami mwenna abali eyo. Mulekere okukozesa obunafu bwammwe obutabeera n'ekyo kye mutalina mu kitwaliro mutwale abaana bammwe eri abantu nti babayambireko ku baana. Abaana bwe balina ebintu bingi bye bayitamu bye batuukako naye olw'okuba nti balina okwetaaga kw'ebintu ebyo n'okuyaayaana batuusibwa ku bintu ebitasoboka. Okay. Lwakuba tebavaayo kubyogera. Naye abakyala mwenna mukuume abaana bammwe. Oba oyita mu mbeera ki? Beera n'omwana wo. Teri muntu yali afudde butasoma. Bw'oba tomusobola mutwalire kitaawe. Teri muntu yali afudde butakola ki? Butasoma. Tebuliyo obulwadde obwo gye buli. N'ositula omwana n'omutwala awantu abaana ne bafunirayo ebizibu eby'enjawulo. Kutula mu mboozi eno. Okugeza. Abaami abamu bakozesa abaana. Naye omuntu oyo asobola okukola ekintu ekyo ng'akikoze naye nga ne bw'anavaayo ne bagamba nti yakikoze nga teri ajja kukkiriza. Teri ajja kukkiriza nti yakikoze nga gwe ne bw'okyogera gwe mubi. Naye nga bingi. Nze twayawukanira ku poliisi. Lwe lunaku lwe nasalawo ne ngamba ekimala kikola ki? Kimala. Ne nnoonya wembeera. Naye saamutwalira yadde akajiiko keeba empiso kakibe ki. Nagamba ekimala kimala mu bulumi bwe nayitamu. Nze ne bwe navaayo yali amanyi wendi namugamba ngendako waka kuwummulamu ewa taata. Naŋŋamba togenda. Ne mugamba ebibaddewo naye kangendeko ekampummule mutaata mpise. Nga weewadde liivu. Nenneewa liivu yali ya liivu ddala nno. Paka leero. Naŋŋamba bw'ogenda wammwe sijja kuwadde ekikumi ekyokulya tebalya nti balya mukwano ng'ate nseka. N'agenda safaari. Nampeereza ne ssente ez'okukozesa awaka nga manyi wendi nga nze navuddewo. N'ozimuddiza? Saazimuddiza. Yali tazitadde ku ssimu. Yali akyamanyi nti nkyali mukyala we. Naye ne mumala mu mirembe. Wali obaddeko mu maka omuntu n'akugamba nti gano si maka eno yeekaalo yange.
kama ngoliwo mbukyama kati awo bannange mumpe ku magezi yeekaalu kitegeeza ki nali mu maka nali mu yeekaalu mpe ekitimwe nalingu wali ndiga saali muki mufumbo nze kye nali mmanyi nti ndi mufumbo si bwe kyali ati mu yeekaalu wabeerayo endiga anti kati nze nali mmanyi ndi mufumbo naye yaŋŋamba eno yeekaalo yange era gye bujja ŋŋenda gitereeza bulungi ne mmubuuza bulijjo mmanyi gano maka nti nedda nnyabo oba mu kusooka wali ndiga nedda kati ebintu bingi mmwe bye mulaba omuntu nti yavaawo nagamba n'abeera mu yeekaalu paka ddi nina okunoonya amaka awo ndi musobya ssebo ku mboozi eyo bannange era nkisiŋŋaanye Kizito wamu yeekaalu nembuuza abantu abakulu nti yeekaalu kitegeeza ki ne bampa ne bannyonyola yeekaalu mu biti byegwa bakugamba nti batya yeekaalu kye kintu omuntu kyasinzizaamu liba essabo ekkanisa ekintu kyonna gwe muntu ekigwa mu kusinzibwamu yaba yeekaalu nesabo ne baligwa mu nayo yeekaalu okubeera musinziza musabira bajjajjaabwe eba yeekaalu yo kakati bannanga abampuliriza ba mikwano nali musobye okugamba nti ntambule nnoonya amaka era omwami ali eyo ng'onoonya omukyala njagala maka luli nali mu yeekaalu kati njagala maka ng'omukyala aggumidde seetaaga maka luli nali mu yeekaalu nze ndeka oyagala ki maka luli nali mu yeekaalu kati ovuddeyo oyagala maka gwe obeera mu kyaki paka ngendayo ku Sande nenvaayo kati mu kyaki babeerayo mu kusaba nenvaayo olunaku oba olutegese lwa mbaga ku lw'omukaaga nengendayo mu mbaga netusaba netuvaayo tetubeerayo temubeerayo kaakati nange kirabika nali mu kyaki kusaba kati nenvaayo mu kyaki eyo yeekaalu nensalawo ngende nnoonya amaka wandimugambye eno ngeri gyeri yeekaalu kati tufunayo amaka tuwe tuba tubeera buli muntu alina endowooza nze nafunamu ekyange nti kati kangende nnoonya amaka ne mmulekera yeekaalu musumulule kubanga waliwo ekimunywezezza simulinaako buzibu gwe tobulaba simulinaako buzibu era mukulu pasita sikulinaako buzibu naye ate gwe okyalina obuzibu ku nze gwe tobulaba nze simulinaako buzibu kuba ebyo byansi bibeerawo teri bwe baateeka agreement eyo nti mulina kubeera nga mwagalana paka kufa waliwo baali bakiwandiise omulabi wa Tonazimidi tuyinza butasukka wano naye kino kizitoyeemukko kakurimukeeko muntu bw'avaayo nakomya nze nkulukusa amaziga nga ndowoozeza ku maama n'omwana era maama ne taata Omukama abawe ekiwumulo eky'emirembe wamu n'omwana Musime Rena Rachel Mukama akuwe ekiwumulo eky'emirembe akusonyiwe byonna ebyakusobako naye nze nkulukusa amaziga nga ndowoozeza ku bantu abo bwe nkugamba nti nkulukusa amaziga nga ndowoozeza ku bantu abo kitegeeza Kizito wamukko nina engeri gye ntunuddemu nendaba nga Kizito ye naye tetulina kyakukola ffe tulina okubaweereza ekituufu si bya bulimba nti wabaawo byakutetenkanya akasembayo
Akasembayo ngenda kusooka ntumireko ku bantu ababaddewo mu mbeera eyo yonna bamanyi story yange gyevudde. Ntumirako nnyo Lukiya, weebale nnyo kubeerawo. Ne ntumirako Mumbejja Joelia, weebale nnyo. Ne ntumirako Dr. Morini, weebale nnyo bye wakola. Ne ntumirako Stella, weebale nnyo. Abaana bange. Abaana bange. Eva, waliwo nnyo n'okaba n'ogamba maama, gwe byonna ate obimanyi. N'ogamba maama ogenda kufa. Mu kutonazi nayita mu bulumi. Kuba ne bwe mbwogerako kati. It's 1 year and like 4 months. Twebaza Katonda nti. Naye obulumi bwe nayitamu bwali bunene. Natuuka n'okukwatako amakerenda. Omuntu omu gwe mpita nti oli mukwano gwange akyasenze. Mukulu MKM. Ye yansanga nga mpulira nti obulamu bugaanye. Ngayagala kumira makerenda. Nette. Obulamu bwense. Twebaza Katonda, ekyo tekyasoboka na MKM. Tukwebaza nnyo, weebali nnyo, weebalire ddala. Namwena ababeererawo bannammwe nga bali mu mbeera enzibu. Nkiddamu namwena ababeererawo bannammwe nga bali mu mbeera enzibu. Nammwe abadduka bannammwe nga bali mu mbeera enzibu eyeetaagisa okuba nga mubayamba. Obaoli awo kye muwulira nga kye mwetaaga. Nammwe tujja kubeebaza nti mwebale nnyo kubanga obaoli awo omuntu nga kyekyo kyayagala. Naye ng'okusinga twebaza mwenna ababeererawo bannammwe mu kaseera akazibu. Waliwo akaseera akazibu nga mu butuufu kati nga munno omusanze akutte empeke. Omubuuze ezo empeke zonna zaaki? Munnange, muganda wange, kusinziira ku kiriwo. Nze nkomye wano. Omukwata omukono n'omugamba nedda tekijja kusoboka kino. Mwebali nnyo, mwebali ddala. Tujja kukomawo n'ekitundu ekiddako. Katukome wano olwaleero nga tubagamba nti bannange mubeere bulungi, mweraba.